neyanziza nnyo ssebo Honorable Mbidde olw'okukkiriza okulembera olutabaalo olugenda okunkomyawo mu bukulembeze bw'ekibiina n'okukomyawo ttiimu eno ebaddewo mu kaseera akazibu ennyo. Banange ekibiina tukikubyeko enfuufu, mukkirize mugaane, naye ekibiina tukikubyeko enfuufu. Ky'oba olaba nti n'abaali bagamba nti kyatundibwa kati baagala kikulembera. Ekintu bwe kiba nga kyatundibwa kitegeeza tekiriiwo. Sina kubuusabuusa kwonna ti ffenna tukkiriza nti Norbert Mao yeggulu asobola okugatta obukulembeze obuliwo. Ffenna mu DP tukimanyi nti mu DP teri mukulembeze alemera mu ntebe. Akaseera katuuka ate akatali kawala nange kennyini ndekulire, abalala banzire mu bigere bagambye mpumule. Nja kuwumula omulala akwate ekintu. Era engoma ya DP okugikuba olina okuba nga ozina nga oli kumpi n'eŋŋoma. Kakati nze agikuba. Mulabe bulungi ti mu biseera bya Dr. Ssenkaggale nga yakuba eŋŋoma, Ssebaana teyali wala. Omukono gwa Dr. Ssenkaggale gwakoowa, National Treasurer Ssebaana Kizito n'anyigako naye n'atandika okukuba. Ebiseera ebyo nze nali wala, nalinga Dawudi nga ndi eyo mu kulunda endiga z'eggulu ng'abantu tebanfaanako. Wano kumpi n'eŋŋoma waliwo ba Lukwago, waliwo ba Lulume, waliwo ba Nambooze, naye nga ndowooza amazina tegategerekeka. Ng'amazina ge bazina oba baali bazina kinawolovu, ng'ennyimba ze bazina z'ebweru, tebazina nnyimba za Dr. Ssebaana, nga bazina ennyimba za Dr. Besigye. Kati Ssebaana n'agamba bano ng'ate balinnya bubi. Eno si ye rithimu yange. Eŋŋoma za Nankasa ng'oli ku Bakisimba. Mao n'asembera mpola mpola, kati omukono gwa Ssebaana gwakoowa naye n'anyigako n'atandika okukuba. Era nakati akyaliwo, abamuli okumpi mubalaba. Kati Mbidde waali wano, saawa yonna ayinza okunyigako. Nga n'abalala weebali, abaami n'abakyala weebali aba DP. N'olwekyo ekya succession mu DP si nsonga, obukulembeze weebuli obuli loyo. Njagala kwebaza omubaka Honorable Peter Okot. No, Oluganda alumanyi. Alumanyi. Ye wipu waffe era bulijjo alemerako ku nsonga emu. Ye kapteeni ya ttiimu y'omupiira eyina ttiimu esinga emputu mu Premier League y'ebyobufuzi mu Uganda. I told them that you have told me that you are the captain of a team of the most stubborn players. Who was this other one of Italy? There was this one of Italy. Secretary General, you are the one who knows the footballers. There's a black man. Balotelli. We have the Balotellis. Those are the ones that we have. Those Pogbas, those are the ones that we have in DP.
n'olwekyo twagala kugumya bannakibiina. Tusalawo tutya, twesigama ku bintu bisatu. Ekisooka constitution y'ekibiina, ekyokubiri ennono zaffe, ekyokusatu tukozesa obwongo kusengejja ebirowoozo ebijja tusobole okusalawo bulungi. Tojja kutuula mu njuuyo orikodinge ku TikTok oba ogende mu mawulire ng'oyagala kusalirawo ekibiina gwe ng'omuntu. Tuwuliriza abalina ensonga ezirimu ensa, naye waliwo ensonga ezitaliimu makulu. Ezo ensonga ez'ekiboggwe tetuziwuliriza kubanga ffe tulina obuyinza obusalirawo ekibiina. Kati gwe obuyinza bw'olina bwe buyinza obw'okutuwa ebirowoozo ebirungi ebisengejje, naye obuyinza obusalawo buli n'abakulembeze nga batudde. N'olwekyo agawalagana mu nkoola we tuli batutudde, mukategedde. Nze ndi mukatuliki naye nsinza kutuula mu ddiiro lyange n'enfulumya audio egamba nti we mutalonda kadinaali gundi mujja kummendegera, kubanga tumanyi nti koleji y'abakadinaali yeeyina obuyinza obusalawo. N'olwekyo tuteekewo olusalosalo wakati w'obuyinza bwo nga munnakibiina, obuyinza obuwa ebirowoozo, naye obuyinza obusalawo nabwo olina okubulekera ababulina. Ekyo ndowooza kijja kugasa nnyo ekibiina. Njagala kumaliriza nga ntegeeza buli munna-DP ti enguudo zonna zigenda mbalala mu tabamiruka wa DP. Ensonga zonna zijja kulinda. Ekiro ekimu tekigaza nva. Tujja kulindako. Embwa tezijja kugagga. Enva tezijja kugagga. Mu Lunyankole bagamba batya? Ekiro kimwe kikizunza nyama. It cannot make the meat to go bad just overnight. Ensonga za cooperation, ensonga zaki, ensonga ezo zonna tujja zimaliriza. Tewali na kitugaana kutuuza extraordinary delegates conference nga si ya byakulonda wabula ya kuteesa ku nsonga zaffe nga Democratic Party. Tusalewo nga tuli bamalirivu kubanga kino ekibiina kyaffe kyekibiina kye twandiise first born mu Uganda. Abalala bonna balabira ku ffe. Tuwezezza emyaka 7. Kitegeeza ffe singa Elders League y'ebibiina weeri, singa DP yekulembera Elders League eyo, tetusobola kweyisa gavana abaakajja juuzi babuguumiridde bawulidde nti kati ebibiina tubitadde kubanga baali babisibye. Ffe twabisumulula nga Democratic Party. Abazira baffe Dr. Ssenkaggale, Reina Kafiire, Zakari Lulume be baalumba. Ate tetusiga bukyayi, twakwata ne bannaffe abaali batutulugunya ne batutta aba UPC. Ne tutambula nabo eruweero ne tugamba ffenna tuli bannayuganda. Let's give peace a chance mu ggwanga lyaffe. Ne Dr. Besigye eyatulugunya Ssenkaggale Lukunjiri mu 1996 ate ye yamwaniriza nga giwunya eri. N'olwekyo temutandika, tewabaawo atandika ensonga zino kubanga ffe tulina bwino mu Democratic Party.
ne gavumenti ya NRM nga yakajja bo baali bamanyi ebyentalo era nga tebamanyi byakutambuza mirimu gya gavumenti. Erinnya lya NRM lyali lisiiwuse mu mawanga gonna nga babayita ba communist. Dr. Ssenkaggale yatukolera emikwano n'abakubako enfuufu n'agamba newankubadde nga mubalaba engeri gye babwatukamu n'ebigambo byabwe naye tubawe obudde. Kakati pulezidenti w'eggwanga ennaku zino bamuyita statesman. Eddagala liri mu DP. Ffe basawo b'ebyobufuzi mu Uganda mujje mufune eddagala. Nuupu eddagala baalijja wano n'endokwa baazijja wano. Enku ezaabakolera ekyoto ekyasooka baazijja wano naye lwakuba enzibu zaalimu obuwuka kati zitandise okubagoba ku kyoto, obuwuka bubayingidde mu mpale. Naye obwo si buzibu bwaffe. FDC endokwa baazijja mu Democratic Party. Bannaffe bana DP twezuule tumanye omugaso gwaffe tuleme okwemalamu akawoowo, tulemere ku mazima. Olugendo lwe tutandise olututwala mu Delegates Conference kati teri kuzikiza paka nga 3 paka mbalala tukomewo n'obukulembeze obupya. Tuli bawulize eri abakulu baffe ba elders webali batugambako. Ba youth muve mu ntalo zino ezirudde mu kibiina. Kino ekibiina mwe mugenda okukisikira era tulwana ku lwammwe. Nga 3 emeeri tugizaayo tuyise mu mayengo. Bannannyini kibiina bamemba tubakubire saluti tubanyumize embuyaga ze tuyiseemu. Oluvannyuma tubabuuze musobola okutuwa ate luutu endala kubanga ku luno tugezezaako nnyo okulaba ng'ekibiina kisigala nga kiri kitole nga bwe mutulaba wano. Tusaba nga mmaliriza bannamawulire tubeegayiridde tuli ku maviivi babalunabba. Tukimanyi nti mwagala nnyo ebyonoonese naye mutusonyiwe. E Rwanda abannamawulire be baakuma omuliro mu ba Interahamwe ne batta abantu kakadde kamu. Mwe mwakuma omuliro e Kawempe ne gubookya kubanga temukavaringa bintu birungi, mukavaringa ebyonoonese byokka. Olwaleero ku makya Balunabba akedde kukwogera tebatuwa budde naye kasa wabeerawo awogana ng'avuma Mao bamuwa obudde ne weebuuza nti bannange ensonga z'emmwanyi mwazivuddeko. Kati Mao yalemesezza emmwanyi ate ebyaffe ebintu bya Buganda ebiri mu Ministry ya Justice ate ensonga z'eluweero obumu bwa Buganda mu Uganda ey'awamu ensonga Ssemasonga 5 kati Mao y'ow'omukaaga. Bannaffe bannamawulire ndi ku maviivi beegayiridde temukuma muliro mu Uganda kubanga nammwe mujja guwulira. Naye sifaayo Katonda gy'ali abalaba emitima gyammwe era Mungu tunuulira abannamawulire ba Uganda bakyuse emyoyo gyabwe. Boogere ensonga ezigatta Uganda ate tebeerabira nti DP kyekibiina ekirina ebirowoozo ebisobola okukumaakuma Abannayuganda.
tuli mu kaseera kazibu nnyo nga Uganda. Naye mu linnya lya DP tukimanyi nti Katonda ayagala DP, kubanga buli kibiina tukibanja ffe nga DP. Era omuntu alwana DP bajja musalira omusango. Bino ebintu mugenze mu biraba, buli alwana DP tawona, Katonda ajja kumusalira omusango, kubanga ffe tetulina musango. Buli omu tumukwatiddeko. Kati Mao gwoyogerako yakukola ki? Ye nga Mao mbuulira yakukola ki? Yabba ettooke lyo, yabba embuzi yo, omwagaza ki? Oyo Mao atakuva mu kamwa. Buli lwe bukya Mao. Kati muli ku sente, bwa DP esasuza abantu sente nyingi. Sente zino ziri reasonable. Bagamba nti ebibiina simanyi biwanise fees eza nomination. FDC basasula mirundi ebiri. Basasula kulembera kibiina, president atene basasula n'agenda okwatira ekibiina bendera. Ensonga yomba muzoogera Mao yabeera ku screen. Obukyayi bwaki bannange? Nabakola ki? UPC bali ku milioni 2, temuteekako kifaananyi kya Kena. Era munoonya Mao oyo. Nkimanyi ndi nkokonjero. Anti nkokonjero yeeyoleka kamunye. Kimanyi nga Mao ndi nkokonjero. Kamunye enengerera wala. Kati zino enkoko endala zimanyi we zeekweka. Naye Katonda akyankuuma. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.